Endobeso. Ndabo mukaka tunzifiro tifama ekintu ky'omuziki fam twingidde omutabbizi kekadde Leya jebaleko oyogera ne kadima ku beat one kadima sagana sebo bulungi nnyo busibyo tenyabo bulungi sebo obulamu buli butya obulamu bulungi pozigwe osinziddewa ndi Matuga oli jwaze ku mupiira naye saawa eno ndi wa bulaza wange eno Luweero okay bali batye balungi tebalina buzibu kale kati sokundire mbuzibu ki obuzibu obuliwo mbadde ndi awo wamusajja nyinga ngenda mu mwaka mbadde ngenda weza omwaka omwezi ogw'ekkumi oli musoga ndi musoga wadde ogenda kuweza mwaka mu mwezi ogw'ekkumi oli wa musajja naye eryanga byambirigo ng'olukola waati katono we kati ng'akugoba ng'akusumikiza ebintu wabweru ng'akugoba genda ng'anemerako genda wali weefumbiza olwo omusajja yali yakuwasa nga yeyambasa yakuwasa mbaga awo oba akawundo kakubya eddirisa nedda bino ebyekiyaya ng'antujja ku mulimu ng'antwala yakujja ku mulimu oli okola ki nali awo nga ntunda mu dduuka oyandabira awo ekawanda ate ye ng'akola ki ye ng'ali awo nga alina kampuni gyakolamu nga driver mu kampuni eyo gyakola nga enakolamu gayi bamuyitaani omuvubuka bamuyita Yasiini yawe Yasiini wange ng'amalako emirembe awo mu dduuka awo nenvaawo nga ndaba sigenda amalako naye nenvaawo nenziruka nengenda eyo Entebbe kati wali osula wuwe nga zisula wuwe nga nsula wa boosi wange nenvaawo nengenda eyo Entebbe naye era yo ng'anoonya enkereza paka we yanzijayo n'angamba jangu tubeere ewaka envaayo nenzija ewaka tubadde ewaka byambirigo n'otandika obufumbo nembeera mu bufumbo naye kati katono kati abeera akukuba n'akukuba obanga olinga mwana muto n'akukuba ekivaamu kagamba tubiveeko n'akugobera ebintu n'abufulira obuntu wabwe namala nga abivaako kale nedda tubeere ffena kwegamba yekyusakyusa akwagala ate namala n'akola ebirala abadde alinawo n'omwana we omu ewaka nga gwamulabirira nga nze abeera naye kati nekunera kabadde kasonga ka mwana omwana yakoze eki kumugambako yakomawo ekiro yalekawo waka mmere n'akomawo ekiro saawa nya za kiro n'agamba jangu ofumbe nentafumba nga nze mugamba ndi mulwadde sigenda fumba n'afumba emmere y'ekiro n'akoma ku makya nenkera mu ngoye okwoza n'afumba caayi we n'akola ekifo ky'okufumba caayi agambe nti jangu ofu ogutule gya caayi wuuna ayidde asalawo n'agenda mu sepiki n'akola ki n'ajjula nemugambako omwana ng'omutiisa emmere nnyingi omwana oyo kyali muto omwana wa myaka 6 omwana emmere gy'omuwadde nga nnyingi awo weewava olutalo emmere gw'ogigula gy'olingiriza biki yali afumba emmere ki muceere omuceere kati naguluzula sigwagala nemugamba omwana emmere yandigiriddeko nesaawa eziddako kuba kati mbadde mu ngoye sirina maanyi naawo ndaba ndi mulwadde nendowooza biwedde yakomawo n'ekiro n'akomawo n'ekipusi zaabwe sapati rolekisi soda ne balya ekyakuwa ku mmere awa mwana kumugambako kunze nze sirya saalidde kuva lwajjo mwafumbye emiceere kiro saalidde ne kumakya munyede ekyali siridde nze sikyalya weewava olutalo nangwako nankubakuba nange nempulira obusungu nange nemuyombesaamu nemuvumako byemuvuma nga mpulira obusungu nga nsambye zonna kyokka kimanyi ndi mulwadde ansambye ankubyekubye nange nenjogerako byenjogerako bakera ku makya nga nsuulira ebintu byange nga galawo ng'agenda naye n'asiba ebintu n'agenda engoye ze toliridde wa brother wo ndi wa bulaza naye nawo omukazi bulaza wange yaali eyo omukono yaali mukola kati ndi waneeno wendi naye niwo omukubira essimu tinateka mu blacklist omazeyo bbanga ki okuva lwe wavaayo eri ezeza leero wiiki oli lubuto lubuto lwa myezi 2 naye agamba sijja kuwa buyambi teri kintu kyonna kata bonna bayamba bagamba gwomanyi wabbaawo tetukwagala biki kati nze ndi awo kati bagoba newamu bagamba tebakwagala we mbagamba nti zije bagamba gwe genda ewabbaawo taata agamba nengeza ngende ewaka maama agenda kuva mu lujja nze ntule mu lujja mbeerewo maama agende maama wo yakuzaalira ddala yanzalira ddala kiwaki naye akulinako obusungu bwe butyo kata yagamba maama nti nengeza nzeyo waka n'akabuto nentula waka n'akabuto maama avaawo nze ntule mu lujja ndyoke ndye fidda okwakola ki mbunze ndyoke ndye fidda n'akabuto ntiwukire waka nange nkitegeere olye shida tovaako ulidde muganda wange
Papa mpya nga nkubidwa nyingi olwale. Yasini. Hello. Yasini. Yasini. Hello, ene namba yawe. Tukubidde Yasini. Twogere tukubidde Yasini. Yegwe Yasini. Wanje? Jebaleko. Kale naye jebale sebo. Obulamu bulungi. Sebo bimpoza obubwo. Kakati ninawo akasonga kange bampita Abudu. Anyawo, esebo. Nino omukyala ntuukiridde. Bamwita Leya. Omufunisa olubuto. Agambye nti mukyala wo. Ate n'omugoba n'agenda. Kati ate omu blacklistinga takuwuliza. Kwegamba embeera nga bwetyo bweri. Kibuzibu ki? Oyo omukyala yasiŋŋaana omwana ewaka. Omwana wa mutugambye. Mwana wange. N'alyoka akuba oyo najjudde mabwankovu ayina omumwa ayo. Muyombi. Sookera ddala muvumi. Okulwana alwana. Si guno si gwe gusoose gwe mulundi ogusoose nti nga mugoba. Guno gulinga mulundi gwakutaano nga yeegayira nga muleka. Naye ndabye nga kisusse kuba yeewera nakutta bussi. Era tugambe n'agamba nti omumaze ebbanga ddene ng'omugoba. Ng'agenda yeegayira ne muleka. Naye ndabye nga kisusse. Gwemayo okubeera n'omuntu mu nnyumba ng'alinga mutemu butemu kwagala kukwata nnyondo kukuba nga weebasa akutta akumale woyaka muntu. Ng'akulanga ki? Olw'okuba nga njogedde ku mwana tutagala ayogere ku mwana. Omwana yamusiŋŋaana woba tasobola kukolagana naye ne mugamba tubireke gy'ali. Embeera nfunye mutwalo ba 10 n'alumusindikiranga kamuleke mirembe kubanga ndaba tujja kutiŋŋana. Naye nga gy'obadde omwagala. Okumwagala kati kyaweddewo namulese. Tokyayagala. Wakooye. Sikyamwagala agenda akola ebyakola naye nkola ebyaye. Kuba okukwatagana kugaanye mazima. Kulaba nga nzitidde mwana oba nga asenze tulyoke twete bulungi. Olubuto ategedde nti alulina lwo. Olubuto ddona alutegedde alulina ne mugamba. Eky'olubuto sikirinaako buzibu. Bwe mbeera nfunye ssente ngenda zikusindikira nga njiya. Yakuba naye akimanyi yandeka mu mbeera nga sinatandika kukola. Alugambe nti obadde omukuba ate ng'alirunga mulwadde. Nga mukuba nga mulwadde. Ng'alina olubuto. Ng'alina olubuto. Omulabyeko nga wafaanana. Sinnamulaba. Kakati wanjagala ajja akulaga enkovu ze zakulaga nti omuntu ogwe basiiba nga bakuba abafaanana wo. Ate ye njogera ye n'omusonga busonzi omukubi omusse. Okiwulira? Njagala ajja akugambe nti laba wano laba wenfaanana nze nansibya ku miggo omulabe nga wafaanana. Alekerawo okwogera bigambo ng'ebyo mu bantu. Simunemeseza mwana wange nkolagana n'omwana wange egaanya ate ng'omwana sinayinza mmuteeka ye muleke waka nga yeegazaanya. Ali ne waka nandimulesewo yeegazaanya ndwanyi muyombi okiwulira. Watandika olutale ssaawa zino luyinza okuggwa enkeera ate n'enkeera ne mulugamba ne mpulira nga binsusseeko. Yasini tewali kawenda konna kakutuula mwogere mu nsonga zino. Tudde naye enfunda eziwera ate n'abakazi abakulu abakyala abakulu nga bamubuulirira. Kakati simanyi oyo ngeri ki gye ngera tuula naye agenda kuŋŋamba ki essaawa zino. Leya lwaki okola ebintu ebyo? Yali mukaga namu teyankuba Yasini tewankuba. Nga nkukuba okoze eki? Tewangwako n'onkubakuba kubanga mbagambyeko nti emmere gye omwana gy'omuba nyingi ng'ongwako. Ogwe kodde ku mwana omukube ekube zino zonna ze n'enkovu z'amabwa yenena ku mugongo ajjudde emiggo. Nkovu ziramutalako omwana kigoba mukota n'omukuba mukubanga abye emmere musepiki n'omugwako n'omukuba. Tasobola beera naawe ge mazima ekyo kyonna kigambiddewo. Bwe kiba kisobose ng'olina buyambi bwe yeetaaga nja bukusindikiranga naye okubeera naawe ndaba nga kikalubye. Mwami Yasini mbadde nsaba omukyalo ono omugye mu blacklist. Blacklist namugjayo dda era abadde akuba. Namugjayo dda era akuba n'olwaleero akubidde ne twogera. Namugjayo dda bulijjo akuba. Kati obuyambi bwo okwogera naye erembyate ng'oli naye ali mu kutya buvunaanyizibwa. Leya Yasini alimbya ki mu byonna by'ayogedde? Byonna limbye wekuba kunkuba angwako nankuba nakusambasamba womugambako ng'amala yeewana ng'agamba kati gy'oyagala kuteekamu n'olyoka otereera. Naye kakati omwana w'omusajja wali okuba waaki? Omwana kituufu obeerawo n'ogamba nti mutanfuddemu. Era omusajja mwenyini yakwata omwana we n'amwekubira nga atutte agenze n'ajja emmere musepiki n'amugwako n'amukuba n'angamba omwana amukubye musanze abba emmere musepiki ate omwana si gwe mulundi ogusooka kati olumala mwana anankuba latekakama ng'amala nti agamba nti yenze. Mwami Yasini sabu neyanza okuwulira sayidi yo. Kale naye ng'oyo omukyalo omulaba Leya tajja kusoboka kubanga ezezaako Leya nga okiwulira mbadde mwagala nga okiwulira kuba musonyi enfunda ezisukka mu lumu. Leya sigamba nti oba nveeri nti namufula kagoma nti nkuba era wembeera ngamba nti mukuba zibadde
gamba nti nojja n'omugamba n'omukubamu oluyinga awo n'omugamba lwaki okola ekintu nga kino okutuusa omwana wadde ng'okuba kibi. Mpuliriza namusiŋŋaanako lumu mu nnyumba ng'asibyewo ennyumba agalamiza akaana ali mukakuba emiga atumbudde wuufa. Omugamba naye oyinza ototuuka ku sayina okusibawo ennyumba okuba omwana emiga egyenkanidde awo. Eyeetonda sijja kuddamu biki era ne tukyankana na bubi nnyo. Naye oyo tawulira bwe mugenzi tawulira. Namukuba lwa nsonga ki? Kati gwe nkukuba lwa nsonga ki? Era wansanga ng'amukuba lwa nsonga naawe era naawe onkuba lwa nsonga naawe n'ongwakuba ng'aninga kaana nakuba emirundi emeka ekero sookuja nondaga emigo gye nkwata ne nkukubisa okitege kyokikakasa bantu nali nkuteka emigo nti nkukuba emigo nesigala nga mpulira samba amateke n'onkubakuba n'ongumula kati akubanga takwata nkusambasamba emigo ene nkutuumuula webale waka wavuddeyo nkugobye kati wummulira ddala oba wosazeewo okwogera mu nkusamba nali nkusambyeko gwe waki oyogera ebigambo ebitaliiyo kati nkuteeredde ddala bwe nkutadde osala ebigambo nkutadde okimanyi nti bikoda byonna bye wayogera okuvuma omwana wange okugamba nti ojja kundoga nfe byonna likoda byonna birina wano n'osuubiza okutta omwana nange okunzita okimanyi nti byonna likoda nzira wano era nabigamba mama n'obyegaana Leya sooka weetondere Yasiini sooka weetondere omwami omusajja oyo yangamba nange oyo talina nabyeyetonda oyo mugozi kamera weetonde bannange naye olutalo lwo terugenda kuzikira Yasiini avudde ku Leya kino kuyimba ekikuba twoca enyimba ezinyuma zibeera ku biiti kokka abawezi ab'amaanyi babeera ku biiti yokka tewali ndala bannange nze biiti enzanyira enyimba ezinyuma kukinta buli ky'omuziki ekisinga bitifuna byebyo omurro gwennyini gwase ese no Yadi nawe weereza wange tubbe ama Yasiini mukubira ddala omuntu awanyawonya omwana wa munne saagala kubira ddala senyama byena namukolera kirabo tayagala muntu abunyabunya mwana wa munne oyi Aneti aliyuke ate yaleese omusango ng'akeme abadde wabula abananga oyo omukyala yeeteereza alabika atulugunya omwana wa mujja we atulugunya mwana w'omusajja mubeere birungi ankukadde mami ankukabogoza nze kagiga yasa kale webali nnyo munaffe wegayaasa abakuumira okuweereza esaaba mwana abagojja bano labuli basondowa bonna beetereza nze ndaba bonna kizibu ekiwedde emirimu naye bala kuweereza musobo bulungi kale sula bulungi bwana Sserunjogi saava nkutumiddeko nnyo webala kubanga owuliza BTFM togivaako wangi nedda omuwala oyo alabika mukyamu tubalabi bangi nga bacunya abaana b'abasajja ekitali kirungi babakuba ne babasibira ne mu mayumba ne batabawa mmere omwana omuwala yeetereeze ebyo tubiraba nze ndi mukazi naye sisemba mukazi atulugunya mwana wa musajja saagala kubanga nange mbaawo wange bwabeera wange basaagala bamutulugunye bagira bakawasa sipika kajja kwetereeza kale webali nnyo bali ddala okubanga otambudde bwotyo tusimidde ddala ffe baani abawuliriza ku ddoboozi lya Nnaalongo Katongole emasajja bw'atava kale Onsalo ddoba abalo badde lujja kuggwanca naye abakyala mwenna omwana oba musanze omwana taba na musango ate ng'oyagala omusajja akwagale mwagalire omwana we naye omukyala Leya simanyi Leya wamumwa mana muntu wamwe atabeereka naye no Mama Linda ekawuko kale webali nnyo Mama Linda ali kawuku kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam warahmatullahi wereza amanyazi Haji Kasoli Rashid ngambira kabowa kale abo tebasobolegana wadde n'omulundi n'ogumu kubanga tekuliko n'omu ayinza kukakkana naye ate omukyala ye yalema okumanya nti nno omwami yaba alina okubeera ng'abaako kyayogera omukyala tasobola kukakkanako wadde n'akatono kale simanyi wati tebatuuzibwa butuuzibwa simanyi nakumanya naye ng'omu bwe babeera bakyayagala okubeera bonna omu abeere nga kakkana hajati wuno zisigadde ne Haji Kasule kale webali nnyo Kati mwankwano ebalo tuweereza amanya gye tunaponywa ne kabowa naye baga tezenkanagala n'ebisikirizaaka
omwana omuwala bwe wasangawo omwana w'abalo era naye abawo kwaka nobuwetise mu lubuto ba Luganda nze mbadde nsaba bakakkane bukakkanyi ezenkanakana ebisikite zaaka badde mu mukwano okusinga okwereega kati mwereega mutyo olw'ekiro sikadde neega tinaponyekabo kale ate bubuno buzibye ate akabi kali mu kuziba kasita buziba